Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabbuli eya 24 olunyiriri olusooka. Luno nno lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna n'abo abagituulamu. Olunyiriri luno lwagala nnyo mu bulamu bwange kubanga lumpa essanyu era lumpa essuubi. Nti buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba eno, buli kintu kyonna ekiri wansi w'eggulu, kyonna kitambulira ku maanyi ga Katonda. Kabube bukulembeze, kabube maanyi abantu bonna bali mu nsi eno, amaanyi gonna abantu bonna batambulira wansi wa mukono gwa Katonda. N'olwekyo nange kimpa amaanyi okuba nti Katonda yafuga obulamu bwange era ntambulira mu ye, awatali ye tewali kyenyiza nze ng'omuntu. N'olwekyo naawe nkulekera olunyiriri luno omanye nti goyinza okusalawo okulowooza ebingi, naye byonna biggwa nga Mukama yasalawo mu bulamu bwo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Abatulaba mwenna nate twebaza Kristo okuba nti atusobozesezza okulaba nti mutulaba olunaku lwa leero. Katweyombeeke tusabe. Katonda waffe omulungi omwagalwa, tukwebaza olw'otuwa olunaku olwa leero era tukusaba otuwe ekyokuyiga. Kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abatulaba mwenna amannya nze Martin Sekajja. Nate mbaleetera okulamusa okuva mu Kampala Central Church wali e Makerere. Ekyokuyiga ekya leero kigenda kuva mu kitabo kya Abakorinso ekisooka essuula e16 erunyiriri olw'15. Kiri wansi w'omutwe okwewaayo oba beewaayo. Mu Luzungu oyinza okugamba devoted. Mu bumpimpi kisoma bwe kiti: naye mbeegayirira abooluganda, mumanyi ennyumba eya Sitefana nga gwe mwaka omubereberye ogw'omu Akaaya, era nga beeteeseteese okuweereza abatukuvu. Ekyokuyiga ekya leero kikwata ku okwewaayo nga tujjukira nga tusomera ku abo ab'ennyumba ya Sitefana abeewaayo nga baweereza abatukuvu eri ekkanisa Pawulo gy'awandiikako eya Corinthians. Abantu bano oba oliawo kubanga osoma essula eyo yonna ekulaga nti Pawulo n'asaba abantu bamemba b'ekkanisa eyo okukuŋŋaana ku lunaku olusooka olwa wiiki ku Sande okulaba nti olunaku olwo bakuŋŋaanyizaako ebirabo eby'okuwaayo eri abo abaali babyetaaga. Kwegamba agezaako tuwa ekifaananyi ky'ekkanisa eyo ng'abaluŋŋamya eri okuwaayo bye balina n'okugabana n'abo abatalina, n'okulaba nti beewaayo mu buweereza. Era n'ajja ekifaananyi ekya ennyumba ya Sitefana.
ennyumba zaffe tezirina edda wano bagambanga nti mu nnyumba temuba kkubo ti omuntu wakyama kumpi n'ennyumba yo omuyita amakulu gaakyo ng'omuyita n'omulabirira nga bwe wali n'omulabirira lazima navaawo ng'alina kanywedde oba alina kaalidde n'omusiibula bulungi mu nnyumba temwabangamu kkubo. So kaakati z'ennyumba zetwogerako zetwandyagadde okuba nazo mu biseera bino nti ennyumba emu ey'enjawulo esobola okuvaamu obuweereza obusobola okuyamba ekyalo, obuweereza obusobola okuyamba eggwanga. Mulabyeko ku famire wano ezimu ez'enjawulo nga ziweereza eggwanga lyaffe mu bintu ebimu by'ebirala. Abamu bali mu factories, abalala bali mu banking sector, abalala bali mu buweereza obw'omwoyo. Ojja kulaba famire emu ekola ku plastics, famire endala ng'ekola ku bintu eby'enjawulo. So ennyumba zaffe zirina okubeeramu obuweereza eri community zaffe. Okusookera kwa byonna zirina okubaamu obuweereza obututuukirira ffe ng'abantu. Ebiseera ebyedda mumanyi nti abazadde okusooka kwabyo okujja ekifaananyi ky'okwewaayo kino, mulaba nga abazadde ebiseera ebisinga beewaayo okulaba nti batuweerera mu bintu baweerera abaana okusoma. Beerekereza ebintu byonna ebibasanyusa ne bagamba nti ku lwa school fees katusooke tuweerere abaana. Mu biseera by'okusoma ndaba abantu bangi, traffic yeeyongera, abazadde bakeera ku makya ssaawa 11 ssaawa 10 okusobola okutwala abaana ku masomero. Newankubadde nti abaana basoma naye oyinza okugamba nti commitment eno terimu just kubeera nti abaana babatwala ku masomero, naye nabo babanga abasoma. Ebiseera abaana bibalwalira mu ttumbi ery'ekiro, n'olaba abazadde nga beewaayo okutambula ekiro okutwala abaana mu malwaliro okulaba nti abaana abo bafuuka kye bali. Obwo buweereza. Ennyumba zaffe zirina ng'eya Stefano erina okubeera nga nnyumba gye boogerako nti ennyumba eyo evaamu obuweereza. Mu biseera ebya lockdown nzijukira Katonda yatuwa omukisa, abantu nga bakaaba emmere. Katonda yatuwa omukisa, ffe abantu baatukubiranga famire yaffe ne batukubira okuva yonna mu byalo ne batuweerezanga emmere. Emmere mu butuufu twali tetugyetaaga kubanga twali tulimye emmere ate nga emmere twagirina mu bungi already. Naye ng'abantu baweereza emmere. Omukyala n'aŋŋamba nti naye manyi Katonda atuwadde omukisa okusobola okufuuka omukisa eri abantu abalala. So n'asaba nti temugaana mmere kubanga waliwo abagyetaaga ku kyalo. Mu butuufu emmere twagifuna mu bungi era kye twasalawo tugabire abaali tebalina mmere. Ne tukizuula nti mu butuufu gweoba oli mu kifaananyi eky'ennyumba yo nti olabanga emmere nnyingi, ate oyinza okufuna ekifaananyi nti abalala nabo balina emmere nnyingi bwe batyo, naye ng'ate waliyo abaali bagenda okusula enjala. Waliwo abaali basula enjala, waliwo abaali bagenda okufa nga njala. Amagezi ne tugasala nti tugabire emmere eri abantu. Era nzijukira nti abantu baaweebwa omukisa. So Katonda atuwa omukisa okusobola okuwa abantu abalala omukisa. Edda nga ngezaako okuddamu okujjira ekifaananyi ky'okwewaayo, we nasomeranga diguli yange, nga diguli eyo oluusi mpulira nga waliwo bye mba sitegedde bulungi nga biba bizibuzibu. Naye neesala amagezi ne ngamba nti kye tujja okukolanga nja kwewangayo okusoma ebintu bino mbisomesenga abalala, bibasomese emirundi. Mu butuufu nasomesanga abantu abanzijuka ebiseera ebyo bajulira. Twasomesanga abantu
amalusu ne gakala, n'osomesa n'oddamu ogwokubiri n'oddamu ogwokusatu n'oddamu ogwokuna. Mutuufu ogenda okumaliza okusomesa abantu abo nga kyoyagala okitegedde n'okiddamu, ebibuuzo byonna byebakubuuzizza nga byonna obitegedde. Foundation eyo yanyamba nnyo mu professional industry yange ti devotion commitment gye nalina ebiseera ebyo eri okusomesa abantu abalala kyanyamba nnyo professionally, kubanga kyampa obuvumu okusomesanga, kyampanga obuvumu okusomesa abantu bonna, kyampa obuvumu okuyigirizanga. Ye platform Katonda gye yampisaamu okulaba nti njiga okutuuka kino kyendi. Era nkimanyi nti bangi ku mmwe ekintu bwe kiba kituuse mu biseera byakyo temumanya commitment bantu gye baba bataddemu. Kakati twagala nnyo emirembe, tusiima emirembe egiri mu ggwanga, naye yagala gaano oba owagira gavumenti oba toyagala. Waliwo abantu abaayiwa omusaayi, waliwo abantu abaayo obudde bwabwe, waliwo abantu abeekomiitinga ne bagamba ekiba kibe, katulwanire eggwanga lino tulinunule. Ye devotion ekyo kyekuleetera. Nga tugenzeeko mu kitabo kya Makko 2 tusoma nti mulimu omusajja omu yali akozimbye. Omusajja oyo yali bunaayira. N'awulira nti Yesu yali mu nnyumba emu. Kisanyusa nti mu kuwulira amawulire nti abantu baali bazze nti Yesu yali mu kitundu, mikwano gye ne gikola gitya? Ne gimusitula, tetumanyi buwanvu ki oba kumujja mu kitundu ki, wabula baamusitula ne bamujja okuva we baamujja nga mulwadde ne bamutwala eri Yesu awonyezebwe. Bwe bamutuusa ne basanga abantu nga bangi mu nnyumba eyo nga tebasobola kumuyisaawo kumutuusa Yesu bwe yali. Ne basalawo bafune amagezi amalala. Ne bagamba nti omanyi omusajja ono tetumanyi yali azitowa ki, tetumanyi baali bamusitudde batya, tetumanyi katanda ki kwe yali. Ne bagamba nti omusajja ono twamusitudde twamuleese, ayina okuwonyezebwa. Ne bagenda ne balinnya ennyumba y'omuntu kigambibwa, ne bayambuka mu nnyumba ne bakubawo ne bayisaawo, kubanga era oba ogenda okuyisa omuntu mu bbaati, ebiseera tebakozesanga bbaati, balinanga roofu eri flat. Naye bakubawo omuwaatwa ekituli ne basobola okuyisaawo omusajja oyo, kubanga kye baaliko balina mission, baali devoted, baali beewaddeyo ekiba kibe. Ne bassa omusajja wansi. Bayibuli nno etuyigiriza ng'egamba nti Yesu n'atunuulira omusajja n'alaba okukkiriza kwabwe era n'awonya omusajja oyo. Bayibuli etugamba nti n'amugamba nti ebibi byo bisonyiyiddwa. Omusajja n'amugamba tambula, situka ku mukeeka gwo, tambula, genda obeere bulungi. Era omusajja eyali gwe baali tebadde kkubo, ku mulundi guno gwokka baamuwa n'ekkubo eryali lisobola okutambula, kubanga bonna beewuunya. Naye kino kitulaga devotion oba commitment y'abaami bano abeewaayo okusitula munnaabwe mu mbeera eyo. Naffe no bwe tutyo bwe tusaanidde okweyisa mu mirembe gino. Twesaanidde okulaba nti tuwaayo obulamu bwaffe okusembeza abantu eri Yesu. Tusaanidde okukozesa obuyinza bwaffe okulaba nti tusembeza abantu eri Kristo. Tusaanidde mu mirimu gyaffe yonna gye tukolera okulaba nti tusembeza Yesu, tusembeza abantu eri Yesu, okwewaayo okwannamaddala. Devoted. Okubeera devoted kitegeeza ki? Okwewaayo mu mutima n'okwagala kye tuba tukola. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Danyeri essuula eyokusatu
nga kabaka Nebukaduneza kabaka wa Babiloni bamaze omukolera ekifaananyi ekyokusinza bakakensaabe bamukoledde ekifaananyi ekyokusinza. Danyeri ayita nga bamugamba naye waliwo abaana bano Abayudaaya abatakola ki, abatasinza, abataagala kusinza, banne ba Danyeri, Shadrach, Abednego kankebere mu kitabo kya Danyeri, Misaki, Shadrach ne Abednego, kitabo kya Danyeri ssuula ya 3. Ssuula ya 3. So mu bumpimpi abasajja bano abavubuka bano abasatu Danyeri Misaki, Shadrach ne Abednego ne babakwata kabaka n'afuna obusungu bungi kubanga abaali bagaanye okukola ki, n'ababuuza nti bannange bantu mmwe mwategedde ku tteeka eppya nti omuntu yenna atasinza kibumbe kino nti ajja kuteekebwa muliro. Ne bagamba kabaka waffe omulungi, twagala okutegeeza nti tetwetaaga na kukola ki, kukirowoozaako, tetwetaaga nakugamba mulundi gyakwe kuba bo bajjukira etteeka lya Katonda eryali bagamba nti bannaaye temusinzanga bifaananyi, temubanga na bakatonda balala ewatali nze. So baali oyo era baali committed eri Katonda waabwe. Ekyaddirira mu bimanyi tibakwata abaana bano abasatu ne babateeka mu muliro. Kabaka yennyini n'abuuza, naye bano abaana ndaba mutaddemu basatu, nindabamu abantu balinga bameka? Ndabamu owookuna, nti ate afaanana ng'oyo omwana wa Katonda. Buli wobeera ng'oli devoted Katonda ku mirimu gya Katonda, Katonda ajja n'akulwanira entalo zo. Muganda wange njagala okuzzaamu amaanyi ntunywerera Katonda olunaku olwaleero. Beera mugumu mu Katonda, beera devoted eri Katonda. Katonda ajja kulwanira entalo zo. Njagala okuzzaamu amaanyi oyo alowooza nti no yeetaaga okuva mu bufumbo bwe. Teri bufumbo bwangu, teri kijja mu bulamu nga kiri ku mukeeka kityo. Oluusi kusanga ebisoomooza. Nkusaba obeere devoted eri obufumbo bwo, era devoted eri musajja wo. Nkimanyi oteekamu obudde bungi omuteekerateekera, n'ofumba emmere, n'obeera mu kiyungu, n'oyiya n'ajja n'atalya. Nkimanyi nti ofuna obudde bungi n'oyiya n'omuteekerateekera n'atafaayo, wadde akagamba nti weebale n'atakagamba, n'oteekateeka n'akugobereza bigambo. Nkuzzaamu amaanyi, beera devoted eri obufumbo bwo. Ekiseera kijja tuuka ocelebrating emyaka 10 mu bufumbo. Ekiseera kijja tuuka ocelebrating emyaka 15, 2, 3 tubalabyeko. Si be bangi nnyo abaweza emyaka 5 naye tubalabye bangi. Bangi baagumira mu bufumbo. Musajja wattu Semaka nkusabira, nkimanyi nti oteekamu ebiseera bingi, oli devoted eri obufumbo olwo, naye kakati ndaba amaanyi galinga gakuggwamu. Ogenda ku mirimu eyo ne bakuvumira eyo, ne bakuvuma ne bakusensebula bati, ne bakumalamu n'ekitiibwa kyo, naye nga byokola abantu tebabissaamu kitiibwa, wakati tebabissaamu kitiibwa. Njagala okuzzaamu amaanyi nti gumira mu bufumbo bwo. Mpola mpola ekiseera kijja tuuka ojja kubotola. Waliwo ayagala okuva ku mulimu, lazima agende atandike obulamu obupya, naye nga tamanyi na ki kyaviiramu, ki kyagenda kuddamu okukola. Abantu bavudde ku mirimu bangi mu busungu obungi. Kyantuukako olunaku olumu mba nange nina kye ngenda okukola, nkedde ku makya nina
emergency gyenfunye nziruse mangu mu ddwaliro, naye mba nkyali mu ddwaliro mukama wange omu ebiseera ebyo nankubira nga nyombesa nvuma, nenjagala nkeere mangu ku makya bwe nva mu ddwaliro nziruke mugambe nti omulimu guno ngusuddewo. Naye mba ndi mu kkubo nendowoozaamu ndowooza ekikolwa kye njagala okukola kya busungu. Manyi nammwe bangi muva ku mirimu nga mulina obusungu bungi, olina obusungu mukama wo bwakutaddeko, so oyagala kuva ku mulimu olw'obusungu. Beera devoted, kwatirira mpola mpola ojja genda olongoosaamu, ojja genda otegeera mukama wo kyayagala, naye ajja genda ategeera kikyoli era kikyosobola okuwayo n'amagezi agakola mulimu ogwo, ojja genda oyiga mpola mpola. Weeyongere okubeera devoted, weeweeyo musumba. Nkimanyi owaayo obudde bungi n'osoma ekigambo kya Katonda, neweerekereza amasanyu g'ensi, neweerekereza okukola ssente, n'ogamba nti kansome ekigambo kya Katonda mpereze abantu be. Naye abakristaayo ne bakuddako ne bavuma oba ne bakunyoomoola ne batawa kitiibwa mulimu gw'okola. Njagala okuzzaamu amaanyi nti weeyongere ekyo awo wennyini w'oli weeyagala w'okolera ddala wewagenda okuyamba abantu abo, wagenda kuyamba okukyusa obulamu bw'abantu abo. Katonda akyalina ansa gy'ayagala oddemu. Kumira awo, weeyongere okwedivotinga mu kuweereza, toggwamu maanyi musumba wange. Njagala okuzzaamu abaana abagenda okusoma. Osomye buli gwe oteekamu amaanyi gonna, naye bazadde bo tebalaba nti by'osoma bibayamba. Otaddemu buli maanyi, naye era newoteekamu amaanyi gonna tosobola kutuuka ku levo yakuyita gy'olowooza nti eno pass rate gye bakwagalirako. Njagala okuzzaamu amaanyi, weeyongere okusoma, ojja kumalako. Beera devoted. Njagala obbazaayo ku mulamwa ogwa famire. Ziri famire ez'emmizi zeezo eziyamba okukyusa communities. Nga Stefanan, nga mukulu Stefana, oluusi nkibuza kintabulamu okupronouncing nga Stefano, naye kiri Stefana. Famire ye weyaweerezanga abantu. Nkusaba naawe famire yo, muganda wange, ebeere ey'obuweereza eri community. Obanga olina ebintu bingi ebifikidde, abamu ku mmwe temukyalina na space omuteeka ngoye, waliwo abatalina kyakwambala. Mujjukire obuweereza obwo, mudivotinga okuweereza abantu abo, mweweeyo bambi. Buli ky'olina nga owulira omulala yandikyetaaze, nkusaba Katonda akuzobozese okukikozesa okuyamba omuntu omulala. Bwe tutyo bwe tugenda okuzimba amaka gaffe, bwe tutyo tugenda okuzimba ebyalo byaffe, bwe tutyo tugenda okuzimba eggwanga lyaffe n'ensi yaffe. Bw'olabanga omwana w'omuliraanwa wo alina kyatakoze ekirungi, mubuulirire, gwe twala obuvunaanyizibwa okituukirize. Nkimanyi nti abantu ennaku zo tebakyagala kugamba ku baana baabwe, naye tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga famire. Katonda omulungi abampeera omukisa nga mulowooza ku bigambo ebyo. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa ekingi, tusomye okuyita mu Bakolinso ekisooka 16:15 nga Pawulo yeebaza famire ezimu ezawaayo byonna okusobola okulaba nti ziyamba abalala. Tusaba nti na famire zaffe mu mirembe gino famire zibeerenga za mugaso eri abantu abalala, nga ze zibazzaamu amaaso, ze zibazzaamu amaanyi, ze zibayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, nga zibasembeza eri Kristo. Mukama w'ekisa ekingi, nkusaba beera wamu ne famire ez'enjawulo. Ezimu ku zo zitaataaganye, balina bingi ebibasoomooza, bibaawukanyizza mu ngeri emu oba endala, oba oli awo ebyenfuna, oba amataka, oba obusikire, oba obutakwatagana ku nsonga emu oba endala, oba ez'okukkiriza. Katonda omulungi w'ekisa, nkusaba famire beera wamu nazo, beera wamu nazo, tuyambe tukulire wamu nga famire erindirira okujja kwa Kristo, famire ezimba ebitundu byaffe, families
ezizimba amakanisa gaffe, famire ezizimba eggwanga, era famire zigenda okuzimba ensi yaffe. Leka erinnya lyo liweerewo ekitiibwa mu famire zaffe, kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.